banji nnyo ku mmwe mubadde nga mwebuuza Honorable Amelia Kyambadde yalagawa nga banji mugamba nga yatuva ku maaso tagenda komawo kwesimbawo. Ono tubaddeko naye olunaku olwaleero mu mboozi ey'akafubo era n'atusuubiza nti akalulu akajja agenda kubeerawo nnyo era n'asaba obuwagizi wammwe. Tubaddeyo nayo nnyo katumukuwe. Eyaliko minisita w'ebyobusuubuzi Amelia Kyambadde era omubaka omukyalo w'e Mawokota wetwogerera asazeewo okuddamu okwambala gomesa anoonya akalulu akomewo mu lwokaano lw'ebyobufuzi anti buli lwajjukira amakula ge yaleka akoze e Mawokota nga kati gonna gaafa ttogge abula okwoza ku mmunye. Nina essomero lye nazimba e Namabo nali ntuuse okulifanishinga baliyitayo Namabo. Nenvaako natugendayo juzi ne ntunula ne ŋŋaa bannaye. Kini bwe mbijjukira binkayana weziga abaana bajjudde ebiguuna tebalina ngatto uniform zonna njulifu. Essomero lyonna lyonna nga liyuuga bwe lityo ekibibiina nga bya ttaka. Niyo manyi okikoonako ne kigwa. Kati awo ne nzimbawo 4 classroom block. Naye byonna nabirekawo mu bbanga bye njagala okumaliriza. Amelia agamba ng'omukyalo Omuganda ebyobulimi yali abikutte kannabwala era ng'omulimi atuuse okulya ku lyengedde ekintu kati ekimwennyisa emmeeme. Nagezaako okulaba nti tukola tubagabira obumu obutono. Waliwo akasooli nga kali mpigi nga tugamba nti abantu balime kasooli nga mbawo ensigo ne balima nnyo kasooli basobole okumutwala bamukubire ku mashini eyo mu maize bakose maize miru eyo Kamengo. Kaakati awo kye nakola naye ngaba ensigo mu groups z'abavubuka ne empowering abavubuka n'abakyala naye mazima ekyennaku era kyekinkabya n'amaziga nti okuva lwe navaako byonna byafa. Kati nabbizi okusabuzukusa nasanga moto emu bagisibidde mu garagi nasanga kwegamba tebikyakola terina mafuta ga generator. Bwe kituuka ku bavubuka wamu n'abakyala yabawanga n'ebikozesebwa okusobola okutambuza ebyenfuna byabwe wabula nga kati baatuuka kubifuma mu nfumo. Natunulira nnyo ebyokukozesa kuba kaashi abayombyanga nga groups zonna zi ending up nga zirwanya abavubuka nabakozesa nabawa ebya chapati okukola chapati nkuwa seeti yonna ekola chapati. Bamakanika nga bomba wa kiti naga nti nze nja kanika pikipiki mwekolemu omulimu noba kiti yaabwe ne bakapenta noba kiti yaabwe okukola ebya carpentry. Munagabira ddala boda nga 3 mu Mawokota yonna buli stage nga njiwa piki. Bannamawokota bangi ekirwadde kya COVID kyabayitamu n'essuubi ne libaggwamu abamu emisomo ne gifa abalala bizinensi ne ziggalawo. Gwe nga mwoyo gwa ggwanga wakolawo ki newankubadde nga baali bakujje mu ntebe? Kye nakola nasanga abantu bonna nga balina ennaku nnyingi ne ntandika n'emisomo mu buli ggombolola nga mbasomesa okukola sabbuuni, mbasomesa okukola dandies, mbasomesa okukola shampoo. Naye kati bwe mmala nkuwakuuma akakola sabbuuni. Ekibbattako e Mawokota wetwogerera be baana baliwo olw'abantu obutamanya bano bo bakoledde ki? Nina abaana nze be nasomesa be natwala mu university nga mbakomyawo balooya ne mbaga mujje mukole community service. Kati bo nga bampa ofa eyo tufe katusomese eby'ettaka kubanga sijja kugaa nti nja kupangisa abantu, it is very expensive. Kati balooya bano kyenkola nga mbagabanyambu oba ovadde ova Kamengo kati gwe somesa ebyalo by'e Kamengo. Bw'ova Kiringente gwe nkuwadde Kiringente, gwe w'Empigi sigala Empigi, w'Emuduuma jangu osomesa. Kati egyo emisomo gyayamba nnyo okutaasa abantu baffe ne bamanya rights zaabwe. Ono abikkudde ekyama lwaki buli kye yakwatangako kyatambulanga bulungi. Kuba nalinanga okujjanga minisita wa trade kwekola nti nalwaniranga obukolero obwo obutono abantu babufune. Kuba kati bw'obeera front bench bayita front bench tubakukkiriza ate kuwoza buziina bwo kuwooleza mu parliament. Kati obuziina olina buleka kubunaalizawa mu cabinet. N'olwekyo nze cabinet yannyamba nnyo okulaba nti tugonjola ebizibu by'abantu. Kyambadde
bw'atandika okulombojja entalo ze yalwana nga minisita w'ebyobusuubuzi Wamaggwe musiibawo ne musulawo. Abachina bwe bajja wano baatwefuga nnyo ebyamaguzi byonna mubijjukira ne batwefuga. Kati nga minisita trade buje nagendanga nga bankuba ebikompola okozeewo ki mwe muwagira abachina era olumu oba mujjukira katono twekuba n'egundi ono omukyala yali ebyejenfe ebyali birala byenja byogerako. Waliwo omukyala omulala eyali mu Kampala Nabira nga ye ayomba nti abachina sina kyenkoze. Nembaga nti abachina tulina okusooka okudesigninga policy. Toyinza kukeera nkya n'ogoba bantu nga tolina mulamwa gw'otandikirako. Kati naye nga bo tebayinza kugumikiza nga baagala nzije enkya nsibeko abachina bonna mbafulumye. Kaakati ekyo nembaga kale tutandikewo system erwanirira ebintu bye tukoledde wano ebyabano tubiteekeko omusolo. Kakati omuntu anaabajja okugula ebintu ajja kusanga ng'engatta omuchina gy'aleese ya bbeeyi kubanga eriko omusolo ajja kugula eyoono oweewaawo ebimu amafactory gaali teganaba kuvaayo kyali kizibu nnyo okutambuza. Ng'omukyalo omukozi ebimu ku byasinga okwenyumirizaamu bye yateeka Mawokota ge masannyalaze n'amazzi. Masannyalaze amazzi baali tebalina mazzi ga midumu era nzijukira lumu nali ku lwale omukyalo omu n'atema akakule naga nti okabaze abannabyafuzi balimba naga nti ngenda kuleetera taapu obeere ng'osumulula taapu. Era nebaza nnyo president kuba yatuyamba nnyo kuba abawoota baali bagamba eyo muwala nnyo tetunatuuka kukolayo programs. President n'atuyamba n'abagamba okay mbateeddemu billion 2 for a start bakole bu town. Ate bw'atuuka ku ky'okutumbula embeera y'abannakazadde buli lwakirowooza asala n'enkoko sseggwanga n'awuuta ku kasupu. Health Center for yalina kamateneti katini nnyo abakyala mwe bazaalira. Natuukamu ne nkaaba amaziga ng'abakyala bazaalira wansi nga tewali matenti nga waliwo akaruumu kalinga kasitoowa abakyala gye bazaalira naye kugamba nga kye bakola buli omu azaalira waali. Nenzimba nenoonya abachina ne tuzimbe maternity ya nene nnyo maternity ye Muduuma manya y'empigi ne tuteekamu ebitanda ne tuteekamu ebyokwebika ne nteekamu ne TV tebereza ne tukamodernizinga ne nteekamu amazzi ne tuteekamu amasannyalaze. Amelia Kyambadde y'omu ku baminisita ba Uganda era ababaka ba Paalamenti abaali bakoledde abantu baabwe be bakiikirira naye omuyaga gw'ebyobufuzi bwe gwajja y'omu ku baalugenderamu anti kibuyaga bw'aba agenda atwala ne by'ataaleeta era mu mbeera eyo omuyimbi Hilary Kiyaga amanyiddwa nga Dr. Hilda Maani ono nga bwe baalinnyanga mu kimu ng'amukubira n'obuyimba obumusuusuuta embeera bwe yakyuka ate era omuntu y'omu ye yamuyimbiranga obuyimba obumukuba amagye amavundu ekyo nno kye bayita akazannyo k'ebyobufuzi. Kabuye Israel, Haddison Sempija, Promise TV alipoota leero. Weewaawo oluvannyuma lw'emyaka 5 ng'omukyalo ono ababuze ku maaso era nga bangi mwebuuza yalagawa kyaddaaki yamaze n'akomawo era ng'ono yeetabye ne mu kamyufu ka NRM era nga yawangulidde ddala nnyo era nga ne ku mulundi guno agenda kukomawo abakiikirire.